Buli eggwanga werituuka mu kaseera nga lirina ebibuuzo bye libuuza mukulu Museveni ng'era bamubuuza lwaki oyonoona ensimbi z'omuwi w'omusolo ng'osipendinga ensimbi z'omuwi w'omusolo ku bintu ebitaliimu magezi ng'ate bannayuganda bali mu kubonaabona ne poor service delivery. Buli kaseera eggwanga werituuka mu mbeera nga mukulu Museveni ali muggulirira ababaka ng'alina kye yeetaaga bannayuganda ne bavaayo okumunenya ne bavaayo okulaajana lwaki odiibudde ensimbi y'omuwi w'omusolo ng'ate bannayuganda bali mu kubonaabona ne poor service delivery. Bannayuganda tebalina ddagala, bannayuganda enguudo mbi, bannayuganda amasomero mabi, bannayuganda embeera mbi, bannayuganda obwavu bubakammula. Mukulu Museveni kyayinza okubaddamu kutiisatiisa. Atandika kuwa history. You know for us in Fulunasa in 1980, in 1978, you know for us, Simanya NRA, you know NRA, we learn how to kill, we know how to do what, you know what in Tanzania, you know what. Era bwe wetegereza omukuku gw'ebbaluwa ya mukulu Museveni gye yawandiise ng'agezaako okutiisatiisa ababaka abali mu mubuuza, Mr. President, sente ze wabadde ababaka babadde zaaki? Ye kye yajjeeyo kutiisatiisa na kukangakanga. You know, bwe muba munoonyereza nnyo ku buli bw'enguzi nga temunoonyereza ku sente simanya foreign funds ezijja okutabangula ebyobufuzi by'eggwanga Uganda. This question goes to mukulu Museveni. Foreign funds zakyusa constitution y'eggwanga Uganda ne zijjawo term limits. Is foreign funds influenced the politics of Uganda so that you can change the constitution and remove term limits? Foreign funds zezakyusa age limit. Foreign funds zeziri mu kuzzaawo UPDF Act oba zeziri mu kukyusa UPDF Act. Foreign funds zeziri mu kusibisa bannansi mu court martial. Mukulu Museveni lekeranga okupuleyingira bannayuganda ku mitwe buli woyogera ebintu nga bino abantu abakugoberera nga bajja batandika okutiisatiisa bannansi. Bannansi kyebakayanira kiri simple nnyo. Why are you wasting our taxpayers' money for things which is not helping the country? Lwaki okozesa ensimbi y'omusolo ku bintu ebitayamba bannayuganda? That is our question, mukulu Museveni. That is our question as citizens. That is our question. Eyo ye question yaffe nga ffe bannansi. Naye buli eggwanga werituuka mu kaseera nga linenya omusajja oyo nga linenya Museveni atandika kujayo history as if we are going to hit history. So mukulu Museveni, are you telling us that we should go back in 1979? Are you telling us that we have to go back in 1980s? That is not the case. Or you fought, or you did what, or you have Fulunasa, or you have Simanya NRA, or you have what. That is okay. The question is, why are you wasting our taxpayers' money yet Ugandans are suffering with poor service deliveries? That is our question. That is our question as a citizen. Naye buli wootunuulira eggwanga nga lituuse mu kaseera litadde omusajja oyo okuninga. Buli oyo nga akonye ku Fulunasa, simanya NRA, simanya UC 1980s, natuuka n'ogamba mbu bo baalwana emyaka 3 nga tebafuna musaala. That is not our question. The question is, why did you give MPs 100 million for what reason when Uganda are in burden of debts? Ng'eggwanga liri mu mabanja ge litasaanidde na kusasula. Ng'eggwanga liri mu mabanja libbukidde mu mabanja nga bannansi baavuwadde to the extent nti okola olunaku lulamba n'obulwa ne ssente z'oteeka mu nsawo ogulira abaana b'ekyokulya. Ebyo bye bizibu ebirimu bannayuganda. Naye buli lwovaayo n'omubuuza ng'omukulembeze w'eggwanga mu kifo kye yali wadde solution atandika kunyumya Fulunasa, atandika kunyumya simanya NRA, atandika kunyumya simanya in Tanzania, atandika kunyumya ffe twalwana ne tumala emyaka emeka mu nsiko nga tetufuna musaala. So simanya foreign simanya funds mwenga mujje sente ebweru w'eggwanga. Mukulu Museveni kyoyagala otugamba nti esente eziva ebweru w'eggwanga eziyingira mu ggwanga okuinfluencinga ebyobufuzi ze zajjawo term limits. Esente eziva ebweru w'eggwanga ne ziyingira z'ogamba ezo z'oli mu kuvumi, z'oli mu kulangira abantu, z'otamanyiiko na mayitire. Esente eziva ebweru w'eggwanga okuyingira mu ggwanga Uganda ze zifluencinga ebyobufuzi by'eggwanga Uganda n'ojjawo age limit, ze zajjawo age limit. Zeza influencing ababaka bo ne bajjawo age limit. Esente zo zogamba eziva ebweru w'eggwanga ne zingira mu ggwanga Uganda mukulu Museveni zeza influencing ababaka bo ne bajjawo age limit. Zeza influencing gwe ng'omuntu n'otandika okusibira ba civilian mu court martial. Zeza influencing gwe ng'omuntu n'otandika okugulirira ababaka okuyisa amateeka agatayamba bannansi.
mukulu Museveni buli wolaba nga atandise okwogera ebigambo ebyo manya ali mu kutiisatiisa ali mu kubalaga mmwe mwogera kitugenda kubatta kubanga ffe tuli simanya NRA we are trained to kill emanya NRA we have this NRA we have fought simanya what NRA in Luwero ebyo byabeeramu okubajja ku mulamwa n'okumuteeka ku nninga lwaki ayonoona ensimbi y'omuwi w'omusolo era buli wolaba ekibaluwa kyo n'okisoma abantu abatasoma bibaluwa bya mukulu Museveni muyina emirembe era mulyokke muyina peace in mind naye buli woofokasinga ku kibaluwa ky'omusajja ekyo n'okisoma owulira nga kikunyiza kikusa obusungu oyinza okukomekerera okumalako ekibaluwa kye nga tofunyeemu yadde amakulu nga tofunyeemu nansonga gyazzeemu eri public erina amagezi wabula abo abamulya mu ngalo be basobola okutegeera kyaliyo kyategeeza aba agezaako okutiisatiisa public n'abali mu mukubira endulo nga bagamba you shut up I'm going to kill you lwaki mumpogganira nga nziba you just shut up okitegeera but for them they are only threatening people, intimidating each and everything. The more you condemn their deeds, their long deeds, they threaten people, killing people. Bokutiisatiisa kyovola banti nabuno obuyenje bwosanga mu byalo obuwagira abantu abo olwogera ku bali abakulu abali mu buyinza buba bukutiisatiisa na kutta kubanga birds of the same feathers. Tosobola kuwagira mutemu, tosobola kuwagira muntu alowoleza mu kutta. It's like a father in a family. Nomugamba taata, lwaki oyononera sente ku malaya nakugamba gwe sirika. Omanyi bwe nabona nga nkwana mama wo, omanyi bwe nabona ensiringa zinnuma, wali ludda wange ensiri zinnuma. Mama wo ye bwazifuna nga agula kiteeteeyi. Mama wo bwazifuna nga takutwala ku ssomero nga azigula mu kiteeteeyi. Omanyi sente mama wo zajja gy'akola n'azigula mengoye. Omanyi sente mama wo zajja ebweru n'akola. Kwegamba ebyo byabeera mu bibuuzi by'amalwa naye nga tagiri ku nsonga lwaki omubuuziza ekibuuzo nga taddamu kibuuzo wabula ali mu kwetooloola ataamingolinga around the bush nga ne ansa yennyini akomekerera mu gubaluwa gwe tabawadde ansa nga bannansi lwaki akwata sente empitirivu n'aziwa ababaka ng'eggwanga litubidde mu mabanja lwaki akwata sente empitirivu n'aziwa ababaka nga bannayuganda bali mu kubonaabona ne poor service delivery ebyo tabyogerako wabula abeera mu kutiisatiisa nakukakkanya okitegeera nakukulaga nti olina kusirika yakola ebyayagala kubanga yalwana kubanga NRA kubanga biki okitegeera